njadde kubulira enkya ndoza akasoma ngenda kakeera mu bitabo akagugolinga anyway ekyo nga kiri awo amanyi nze nasalawo mu relationship waliyo ze tuyita uncomfortable conversations ze tutwala ng'ogamba bwe nkimugamba banaye kinamuyisa tutya every time you need to air out something owunya akamwa buli wabanga oyina kyoyagala okwogerako naye ng'ogamba anakitwala atya otya nti osaana akagirita I know those are really very uncomfortable conversations omwana akigamba anti kati olaba bw'okikuliriza mbu omwana akigamba kizitowa bwe kityo naye ate abalina okigamba asoose ekigambo ekirungi sweetheart tusenye kale omwo muyinza okubeeramu ensonga za ssente nti bannange naye gwe ofuna mmeka nawe ofuna mmeka bane tubeera ebibuuzo ekisiba kyabibuuza mukwano tetwebyebuuzanga n'omanya nti kati bwe maze ngenda kuweerayo abaana kati katugambe gwe ogenda weerayo abaana school fees mami gula kubidda ku ssomero munno n'omutikkulakoko ku mugugu abantu tebagala byogerako n'omaliriza nga owulira muli omenyeka nnyo ate nga nange enkola naye muno tamanyi sayidi yo exactly tamanyi ate owulira yalowooza buli kimu okisobola yamanyi oli musajja exactly era oyina osasula kati ebyo mwe mulina ensonga z'abaana nzi yes najja n'omwana wano ono mutabani wo era bwe najja nonzikiriza n'omwana wange era netubeera ajja n'omwana muto oyo naye mutaddemu obudde bwange mukuzizza neyanziza nnyo mwana yali akaaba naye okwo kwe nayongereza n'enzala y'abaana bala babiri ate nawe waliwo owa muganda prince ne princess owazaala abaana bannaye n'oleeta nga tetunnabazaala naye waleeta omwana wa muganda we kyakaali oyagala kibeere even sakifunamu buzibu anti munange bro yafa muto andekera omwana sikifunangamukko buzibu nzendera bulezi naye okuzizza omwana oyo alhamdulillah ate buli waajako mukula ekifaananyi kya taata we nkiraba musirifu nga taata we bane brother yali asirika kyava yagenda okufiira mu nnyumba nga busirise kusirika okusirika kwa taburo kakati nno munnange ensonga ezo ez'abaana ziri very sensitive nti tulina ozikwata n'obwegendereza kino kubeera kiri ku mutima eggulo gayo ye yadde aleeta emmotoka bwe yazze mukwano gwo nemutandika okunyumya n'oyita abaana nkuwulira oli kunnyonnyola kiri ekiwala n'ekirenzi prince ne princess bebange n'omukyala oli nnyina yajja naye ye mukulu waabwe ate ono mwana wa muganda wange kwawula abantu bategeere kubanga yazze bwetuuse yankubye kaama omulimu gwebale ko ggwe ngamba tukola era bano babiri nze mbazaala oli yajja nannyina kino kyana kya muganda wange nze nkikuzizza oweerera olabirira buli kimu nkibawambaliisa it didn't sit well with me being honest nga taata ewaka role gyensuubira gyoza nga nange tompulirangako nga nnyinyonnyola oyinza okugamba tewannyonnyola kuba omwana wo muli oyinza olowooza singa naawe gwe walina omwana ne musangawo nandibadde nnyinyonnyola nti oli mwana wa mujja wange nze bano ababiri be bange kyessuubira nti nsobola okuleka nga nsuubira kyetaagisa singa abadde muzaddewo nga gwe nnyinyonnyola naye otuukira okunnyonnyola wadde mukwano gwo nti yaguzizza emmotoka nze ngamba kiba kisusseewo sakyogedde mutimamu just ate nekyasinze okunnuma mu byonna abaana babaddewo oli omwana wa myaka 7 ategeera kubanga omwana oyo naye yakutwala nga taata we kyova olaba nze namugaana ebyo ebyokuyita anko namugamba ono daddi nange sakyogedde mutima mubi nagambye oyo omwana yajja nennyina just ono kukola ki nze nkubuulira olaba omwana oyo omukoledde ebirungi bingi omwana nga omuweeredde okiriza byonna obikoze ne statement z'okola zisobola okugenda nga zimutuula ku mutima omwana omuto obwongo bwe bubeera fresh kati kyoyogera kimusigala ku nze kati ate laba waki enumu nkola ekintu ekyo jjukira kati ffe kala z'amaaki nga tuli baddugavu abaana baki baddugavu oli wamuzaala almost oba musajja mukyotala mweru kakati obutaleetawo bukifaananyi nti oba omukazi yayenda kuba ate n'ekifaananyi kyo kimatalinga nnyo abantu banakukulooza nti oba omukazi yayendera mu bufumbo bw'omusajja oba yamusiba olubuto kati awe mbagambira bwe buzibu bwaffe abantu tufa ku bantu abo balaba tewaliiwo era nenkera ku makya nenkutimba my husband bagenda bisoma babirekaawo
abantu n'owoli bakakasa n'obagamba kitebibakwatako. Be a man enough, protect your family, protect your children, era nkyova abaana bange bonna nga bali muno mu nnyumba saagala abagambako kyova nze abaana bonna bano basomera masomero malungi protection kikyo yes it is very important byonna ebirungi obikoze naye okwogerayo ekitasaanidde ogerayogera oba onfudde wa lugambo era bwe lwabadde omusajja oyo mukwano wange nakugamba omusajja oyo yanguza amamotoka era abadde tajjangako n'okimugambira n'ogamba kati oli omwana gw'olabanga omukyotala omulaba n'okimugambireyo n'otayogerera mu maaso ga mwana kyandikoze nnyo amakulu kale kya distance naye ate nze nade engeri gye sikyogera nti nkyogera mu mutima mubi wakati era n'olaba era ne luli najja wali tulina kati yakuyambye atya ate kyabadde kizibu bwe ndowooza ate munewe otuukira okwennyonnyolera osanga kiba kizibu akwagala kweyagala kunyiiga bunyiizi sinyiize just njogeddeko nze alabiridde abaana omwana n'essimu ekokkola omwana ne mwagala ng'owange yassa akagambo kamu nti yajja naye ate nga wajja naye n'owa muganda wo n'omulondolayo omwana wa muganda wo mulina DNA yemu kati ekimukunyonyesa oli wa muganda wange ofunemu ki kati olaba onoono naye era naye kukakasa naye gwe omanyi kugina emyaka okuba n'abaana abanagwe kendeeza ku bampaane ku myaka gino okubeera n'abampaane jasonyize bunyiizi nyize bunyize naye mwana abanga mujja na nnyina era aba mujja na nnyina kati gwe mujja na nnyina oba ogenda kukikola ki era bajja najja yajja ne nnyina olaba mwana yajja ne nnyina wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero